olwaleero nzize nammwe abakyala njagadde mbalage ku ddagala lino. Eddagala lino liyitibwa ekitonto. Eddagala lino ddungi nnyo kummwe abakyala balina ekizibu kya nabbuguma. Nabbuguma abasumbuwa nnyo. Mukimanyi bulungi abakyala nti obulwadde obwo bwa nabbuguma kituuka ekiseera ne bubeera nga bukujjamu n'embuto z'obeera ofunye. Osobola okufuna obulwadde obwa nabbuguma naye nga buli woofuna olubuto luvaamu. N'olwekyo ekitonto kino kirungi nnyo ku nsonga eyo. Ekitonto kino nno okusinga eky'amazima kijjanjaba nnyo endwadde zammwe mu abakyala. Eddagala ly'oteekeddwa okubeera ng'osimbako ewaka. Kirungi nnyo. Kati ku bulwadde obwo bwa nabbuguma njagadde nkubula eddagala ly'ogatta mu kitonto kino n'obeera ng'ofumbako n'obeera ng'onywako. Osobola okuwona obulwadde obwo obwa nabbuguma. Kakati funa ekitonto nga bw'okiraba, kifune ofune ekifumufumu. Ekifumufumu nakyo kifune. Bw'omala okufuna ekifumufumu ofune ne kazunzanjuki. Kazunzanjuki kaddo kakulira wansi, ntera nnyo kabalaga ku kyayiti gye kali. N'akazunzanjuki beera nako ng'okafuna. Ofune ebikoola by'emmwanyi. Funa ebikoola by'emmwanyi, naye ebikoola by'olina okufuna kyandibadde kikulu n'ofuna ebikoola by'emmwanyi eno eyaffe ennyini eya bulijjo gye tuyita emmwanyi eŋŋanda. Funa ebikoola by'emmwanyi nayo bigatte ku ddagala eryo. Ofune n'ebikoola by'amatovu. Funa n'ebikoola by'amatovu nayo bigatte ku ddagala eryo. Eddagala eryo nkusaba oligatte wamu, lirongoose bulungi, lyozeeko ggyeko ettaka. Bw'omala oddyozaako bulungi teeke mu sefuliya, teekamu amazzi, beera ng'ofumba ku ddagala eryo. Bwe limala okujja bulungi liteeke wansi liwole, musigale mukibuguumirize. Beera ng'onywako gw'omukyala alina ekizibu kya nabbuguma. Beera ng'onywa ku ddagala lino, lijja kuba likuyambako bulungi nnyo ku kizibu ekyo ekya nabbuguma. Ennywa gy'olina okulinywamu olunaku osobola oddinywako emirundi 3 naye nga buli lunywa onywako katundu ka kikopo. Otegedde bulungi? Olunaku osobola oddinywako emirundi 3 naye nga buli lwonywa onywako katundu ka kikopo. Kansuubire muntegedde bulungi nnyo. Beera ng'onywa ku ddagala lino nga bwe ndikugambye likuyambeko, naye nga ekitonto kino kye kikulembedde eddagala eryo. Obeere ng'otereera owona obulwadde obwo obwa nabbuguma. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 347 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.